tuweereza mu kkanisa. Olwaleero ekkanisa eryato liveeko liri erya Nuuwa. Twogera ku lyato kati eririwo olwaleero ye kkanisa. Ebitali birongoofu ne leero bikyayingira mu lyato, okugamba nti ebitali birongoofu bifulume. Awo oba ovudde ku kigambo kya Katonda, oba oli azze mutamiivu ng'asazeeyo kuyingira kkanisa asabe. Yesu yajjira abakozi ba bibi, lekera okusosola abayingira mu kkanisa, baleke bajje mu nnyumba ya Katonda, kubanga Bayibuli etugamba nti ennyumba ya Mukama enaasabirwangamu abawanga gonna. Eggwanga oli bw'abazze nga tebannaba ddimunaazaamu, naffe tetulina kyakukola kubanga boosi waffe Mukama waffe yabayita bajje nga bwe bali. Nammwe ababagoba mukola kibi, mubuulire ky'omubuulira, naye omulimu omukulu alokola y'ani? Ye Kristo. Ajja mwerokolerera, gwe muleke wamulabira. Mukama waffe omulungi yeebazibwe, Katonda nannyini ggulu n'ensi yeebazibwe, eyakola eggulu n'ensi yeebazibwe. Tumwebaza nno olw'akaseera kano nti tuli wano tugenda kusoma essuula ya 7, twakoma tuli mu ssuula ya 6. Bane ensanyuso balaba mwebale okwegatta ku mukutu guno. Kyana eno gye bayita Kitonde Kijja, tusome Bayibuli. Bane tusome Bayibuli bamikwano, twagale Katonda. Twagala nnyo Mukama naye tetwagala kigambo kye. Kyokka ate nga mu kigambo kye mwe tutegeerera mukwano gwaffe byayagala ne byatayagala. Yes, Katonda mukwano gwaffe mujjukire, si kyekyo? Gamba kyekyo. Katonda oyo bw'aba nga mukwano gwaffe tusaanidde tumanye byayagala ne byatayagala, kubanga tuyinza omusobya n'atukyawa nga tetumanyi. Komanyi okubeera ne mukwano gwo, kati mukwano gwo nga tomanyi byakyawa ne byayagala, kati nojja okola ensobi n'okola byakyawa nga tomanyi, olaba bwakukyawa. Tusome Bayibuli tuginnyonnyoke nga tunoonya Katonda biki byayagala tubyagale nnyo, Katonda biki byakyawa naffe tubikyawe nnyo. Tuli wano nga tubikkula Bayibuli, tugibikkula naye tetugibikkula tuti tetupapa, tetudduka misinde, ffe tugibikkula tuti ssuula ku ssuula. Tuli mu kitabo kya Lubereberye, essuula esooka twagimala, kati naawo ne tubikkula mpola mpola, kubanga tubikkula ssuula ku ssuula, ate yonna ne tugisoma ne tugimalako. Ssuula ey'okubiri ne tugimala, ey'okusatu yiyo twagimala, ey'okuna ne tugimaliriza, ey'okutaano naye twagimala, ey'omukaaga twagimala, ey'omusanvu kwe tugenda. Nuuwa n'abikola nga Katonda bwe yamulagira. Twakoma kakati ne tubuuza nti ggwe obikola nga Katonda bw'akulagira oba oteekamu amagezi go? Ekyo kibuuzo kijje gy'oli, si kyange. Gwe omanyi Katonda bye yakulagira, era ne bwe yakulagira obikola. Kola nga Katonda bwe yakulagira, otherwise Katonda ajja bivaamu bisigale awo nga biri mu maanyi go. Amaanyi go galina kye gasobola okukola, tulina kye tusobola okwekolera nga si Mukama yakoze. Kati bwe tuba nga tunaamuganya okukola, tukole nga bw'atulagira okukola. Haleluya! Naffe Omwoyo Omutukuvu atulambika oba tuwulira mu ffe okuluŋŋamizibwa okusoma essuula tugimaleko mu buli vidiyo. Mu Bayibuli muno kino nakyo kankikunnyonnyole. Bayibuli eno erimu ebigambo by'abaweereza ba Katonda, erimu n'ebigambo bya Katonda. So kati oli ajja kujja n'ekigambo nga kyava mu kamwa ka muweereza wa Katonda, fayini kituufu, kiriko amafuta, era omuweereza wa Katonda yakyogera, naye tekitegeeza nti bwe kiba tekikoze mu bulamu bwo nti Katonda ye yakyogera. Mulimu ebigambo ebya Katonda nga Katonda yennyini ye yajjayo eddoboozi n'agamba nti kino. Kakati oluusi bakwata Bayibuli eno ne boogeza Katonda. Kyova olaba omuntu omutuufu wandigambye n'otwawulira Bayibuli yagamba oba Katonda yagamba, oba munantegeera, naye mmanyi ab'omwoyo mujja kitegeera.
kubanga mpulira ng'omwoyo omutukuvu anuŋŋamya okyogerako. Si buli kigambo ekiri mu bayibuli nti kyava mu kamwa ka Katonda. Ebigambo ebimu mu bayibuli byava mu kamwa k'abaweereza. Nga nze bwe nasoma olunyiriri ne mpa example. Kati olunyiriri luno luyinza oba nga Katonda yalwogera, naye example ze mpadde Katonda si yaba azoogedde. Okitegedde? Abananfuna obubi, sorry, munsonyiwe. Naye mbagambye nti ebbayibuli ejjudde ebyawandiikibwa. So kati bayibuli eno bwe tuba tugisoma ebyo byonna tubikonsidaringeko. Kyekyo kyawandiikibwa ekigamba nti omukazi bw'atyo bw'anaalekanga kitaawe ne nnyina, omusajja bw'atyo bw'anaalekanga kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we ne bafuuka omuntu omu, kyava mu kamwa kaani? Tikyava mu kamwa ka Adamu, si ka Katonda. So tugenze mu ssuula ya 7. Wabula kyenkujjukiza, soma bayibuli yo. Ekigambo kiri nti soma bayibuli yo ne Betty Serwadda. Singa nayagala gikusomera nandigambye yo togikwata nako, nze nkusomera, nze nkutegerera, Mukama ayogera nange, Omwoyo ayogera nange. Nedda maama, jjayo bayibuli yo tugisome babiri. Eyange byegamba neyo byegamba. Bayibuli eryemu mu nsi zonna. Owulidde? Ekyawula nti eno ya kala blue, eri ya kala red, eri ya pink, eri ya purple. Bayibuli eryemu ey'Omwoyo Omutukuvu. Haleluya. Bayibuli kasoogibikula ng'etandika egamba nti olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ensi yali njereere nga yeetabudde, n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba. Omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi. Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu. Bayibuli eyamaamirwa omwoyo, ogiwulira etandika eyogera ku mwoyo wa Katonda. Omwoyo Omutukuvu ne Kristo gwe yayogerako eri. Sibaleka nga bamulekwa, naye mbalekera Omwoyo Omutukuvu. Kasoowuliramu eby'omwoyo. Omwoyo n'amaamira, omwoyo n'ayogera. Omwoyo wa Katonda kasoomuulira mu bintu. Manya ti eyo bayibuli gy'olina okusoma. Bw'obikkula, tetusobola kutandika nga tetuyise Mwoyo Omutukuvu, kubanga mu maanyi gaffe tetusobola bitegeera. So atuyite Omwoyo wa Mukama atuyambe, ajje amaamire, abeerewo, ayogere gye tuli, tusome tubitegeere, abibikkule buziba, tubitegeere mu mwoyo ne mubiri. Babirega eby'oku nsi bituyigiriza eby'omu ggulu. So tusome eby'omwoyo bituyigiriza eby'omubiri. Mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu tusabye nga tukkiriza. Amiina. Tukwebaza Omwoyo Omutukuvu. Bayibuli egamba nti wetukuŋŋaana 2 3 obeera mu masekati gaffe. Tuli wano tusoma bayibuli, beera mu masekati gaffe, tuluŋŋamye, totuganya kuvaako. Haleluya. Tusabye nga tuyita mu linnya ettukuvu erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekitabo kya Lubereberye essuula ya 7. Tutandikidde ku lunyiriri olusooka. Mukama n'agamba Nuuwa nti, yingira ggwe n'ennyumba yo yonna mu lyato, kubanga nkulabye ng'oli mutuukirivu mu maaso gange mu mirembe gino. Kulira. Haleluya. Kiki ekyayingiza Nuuwa mu lyato? Bunene. Yali munene nnyo. Sente. Mbu yalina sente nnyingi nnyo. Nuuwa teyalina sente nnyingi nnyo. Ayinza oba nazo yazirina, naye si ze zaamuyingiza mu lyato. Si ze zaamuseevinga, kubanga talabye mu ssula y'omukaaga Katonda yali yeeweredde okusiimuula. Nakugambye okusiimuula, sooka ogezese. Wandiika ekintu kyonna n'ekkalaamu enkalu, ofune labba yaayo emabega, osiimuule. Bw'ona osiimuula ojja kulaba nti tolina ky'osigazaawo wabula okuddugaladdugala okubeerako okulupapula. Ne Mukama bw'atyo yali yeeweze okusiimuula omuntu ku nsi, naye obutuukirivu bwa Nuuwa ne bumulokola. Munnange, obutuukirivu bwe bugenda okukulokola.
byonna nga Katonda yeeweza okubaako kyakola eggwanga, obutuukirivu bugenda kukulokola. Kyonna kye kiri mu bulamu bwo, oba mbeera ki gy'oyitamu, oba kusoomozebwa ki kw'oyitamu, oba nnaku ki gy'oyitamu, obutuukirivu bugenda kukulokola. Katonda akuwa obwo obulungi bw'olina, ezo enviiri ennungi ezigwa eri emabega n'okolotya, oba obulungi bwo bwonna bw'olowooza nti oli mulungi, Katonda ye yakutoolerako n'akuwanga, akubumba mu lubuto lwa maama wo. Kitegeeza teri ky'olina ku bulamu bwo kigenda musikiriza, naye ekiyinza omusika okubeera ng'akunoonya, ng'akwagala, nga mukwano gwo. Ekiyinza omusika butuukirivu bwo. Buli we weewala ekibi, buli woova mu kibi, buli woosoma Bayibuli eno n'ekulambika Katonda by'akyawa n'obikyawa, munnange obanga asika Katonda, obanga amugamba ndi ku lulwo, nga naye agamba oli ku lwange nange, ng'otambulira wamu naye. Kwekwo kwe tuyita nno okutambulira ewamu ne Mukama. Bw'oba oyagala kuweereza Katonda, teweetaaga kugenda kufuna diguli, teweetaaga kugenda kufuna ssente nnyingi nnyo, teweetaaga kuvuga mmotoka nnene nnyo nnyo alyoka akulabe. Nedda, weetaaga Bayibuli emu bweti, si na bbiri oba ssatu, wabula emu, n'ogibikkula nga kino kye nkoze, n'osoma. Kati ono Nuuwa, Katonda amulokola mu kufa, nga lwaki? Amulokola lwakuba mutuukirivu mu mulembe gwe. Kubanga omulembe guyinza obbaawo nga balala bali ebisiyaga, bano babbi, bano balimba, bano baki, nga bonna bakola Katonda by'atayagala, nga bo baliwo okubeera opposite, ng'era bo bali sayidi eri, nga opponenti wa Katonda. How could you osobola otya okubeera opponenti wa Katonda ate nga ye akwagala? Omanyi omuntu gw'oyagala ennyo naye nga ye akukyawa nnyo, newe guba mukwano bino ebyalaavu, omwami n'omusajja n'omukyala. N'oyagala nnyo omuntu naye nga banejjokoma omwagala gy'akoma okukukyawa. Omukubira essimu n'alaba ng'oba ggwe akoze eki, n'agala luno nalwo lumalako emirembe. Kati ne Katonda ali awo akumalako emirembe, akunoonya, akuyita, akwagala. Wuno atuuse ne Bayibuli ozituguzisa, kubanga Mukama akwata ku mitima n'akugamba kola kino. Kati abaamugondera tukola bukozi. Kati tolowooza nti zino ssente eziguze Bayibuli, abo abaaguze Bayibuli nti bo babadde tebasobola zikolamu ggwe by'okola mu zizo. Nabo balina abaana ab'okuweerera. Nayinza noba omwana we tannamalayo fiizi n'asalawo agule Bayibuli kubanga Omwoyo Omutukuvu agambye. Owulira mukwano? Lwaki ekyawa Katonda okutuuka okuba nti buli kyayagala tokyagala, wabula buli kyatayagala ate gwe kyoyagala? N'akugamba omwenge mukudaza ekitamiiza omuleekanyina, buli akyamuwe lwekyo omusirusiru mumuwe ku mwenge oyo ayagala okufa, naye gwe n'onywa ccupa n'ogimalamu n'okwata endala n'ogimalawo n'owulira ng'oyagala ebbala lyonna olikalize, kubanga owulira ndowooza obeera ng'alumya Katonda omulage nti gwe tomwetaagirako ddala. Naye sometimes bambi sisala musanga abamu babula lwakubula kumanya aba teyakisomaako nga takimanyi nti Katonda abikyawa. Bambi byokola oba nga tomanyi nti Katonda abikyawa, ye gwe tuleetedde Bayibuli. Jangu kwata, soma Bayibuli. Bw'oba ogirina mu nnyumba teweetaaga eno, eyo yennyini gy'olina yonene ebigambo ebimu ebiri munda. Jjayo Bayibuli gisome, weeyunire Katonda, oyagale by'ayagala, okyawa by'akyawa. Nuuwa wuno obutuukirivu bwe bwamuyamba. Mu buli nsolo ennongoofu twala 7, ensajja n'enkazi yaayo, era ne mu nsolo ezitali nnongoofu 2, ensajja n'enkazi yaayo. Mukama Katonda omulungi yeebazibwe. Wuliriza, mulimu ebitali birongoofu, mulimu n'ebirongoofu, naye era Katonda mwene n'amugamba tofaayo, ne mu birongoofu jjayo, ne mu bitali birongoofu era twala. Bireke biyingire eryato, oba birongoofu oba si birongoofu. Kino nno nkizza eri mmwe abasumba, oba abakulira amakanisa, oba mmwe ba asha, mmwe abaweereza mu kkanisa. Muyimirira ku miryango gy'ekkanisa ne mulondamu abalina oyingira ekkanisa. Abantu b'omu kkanisa mwenna nga bwe mugibeeramu n'obuweereza bwonna, bannaye mwe muyimirira ku miryango ne musalawo ayingira n'atakola ki? N'atayingira.
oba oli azze mutamiivu ng'asazeeyo kuyingira kanisa asabe muleke ayingire kanisa kubanga wuno nnuwa bamugambye ebitali birongoofu twalako n'ebirongoofu akole atwale ensolo ezitali nnongoofu ne ziyingira eryato lya nnuwa. Kitegeeza gwe musumba gwe oba muweereza gwe wenna wenna oba oweereza ku ddaala ki nti singa onookola ekkanisa kyoyagala okuŋŋamba eyiyo einayingiramu baalokoka nga ne Yesu Kristo omwana Katonda omulamu yennyininyini yakirambika n'agamba nti omulamu teyeetaaga musawo omulwadde yeetaaga omusawo. Yesu yajjira abakozi ba bibi ababikozi b'ebikolobero beebo Yesu be yajjirira. Lekera okusosola abayingira mu kanisa n'ogamba onaatule wano onaatule wano oyo mutamiivu nnyadde eri abo baleke Yesu be yanona baleke basemberere ddala baleke bajje mu nnyumba ya Katonda kubanga Bayibuli etugamba nti ennyumba ya Mukama enaasabirwangamu abawanga gonna. Ennyumba ya Katonda eneeyitibwanga nnyumba ey'okusabirangamu amawanga gonna. Amawanga gonna galeke muyina enkola Mukama ansaasire bw'aba atunenya nanga nnenya togamba mbu nze ndi mutukuvu era byenjogera bigenda eri ggwe wekka nange mbiwulira. Tulina amakanisa agavuunula ebirooto ye gonna tegavuunula gonna gavuunula. Oba mu kyaki mwazeemu omupya ne balootayo ekirooto simanyi oyo yayingidde musota oyo musota oyo musota oyo mulaba mu mwoyo nga musota oyo mubi nnyo 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 mu mwoyo. Munnange ye Kristo agambye nti ennyumba ya Katonda era nze kwenjawulira ennyumba nti eyo ya Katonda kugisanga mu mawanga gonna nga temufuddeeyo nti oyo yali mubbi yali mulogo yali musamize alokose muleke asabe eryo ggwanga eryo nalyo kalisabe. Nsaba omwoyo ababikkulire enkola za Kristo tuzikole mu makanisa tulekeraawo kweraguza. Ekkanisa y'amawanga gonna gwe tofaayo ng'ate ekkanisa ate abo babba simanyi abo babbi labula abali mu kanisa obagambe n'ekkanisa gye tulimu y'amawanga gonna. Ye gwazze wano ng'olowooza nti ozze osinkanye Mwoyo Mutukuvu nti buli akutuddeko Mwoyo Mutukuvu nedda balabule bagambe gwotudde naye si ye Mwoyo Mutukuvu. Mwoyo Mutukuvu mulala n'omusabi mulala. Olakakase nti muno tulimu amawanga gonna oba ggwanga litya oba ggwanga litya oba bakwata mu nsawo oba baki bonna mwebali oba banywa mwenge toddaawo kugamba nayingidde ekkanisa naye bannaye ekkanisa eri yansobedde okimanyi nti gundi oyo omusajja asaba naffe naye okimanyi anasigala. Muleke ye Yesu yagamba jangu nga bw'oli. Ani yagambye nti buli ayingira ekkanisa alina kutukula? Bw'olowooza mbu buli gwosanga mu kanisa Mwoyo Mutukuvu gw'oba osanze? Si mu bubi baba tebalina nsobi gye bakoze Katonda aba akyabakolamu mulimu baba bakyali mu lugendo baba tebannaba kuba Bayibuli etugamba nti bugende mu nsi zonna mbuulire enjiri oyo akkiriza alirokoka si akkiriza nti alokoolwa okkiriza leero naye okulokoka tukulaba luvannyuma n'emyaka giyise. Olwo alokoka leero Mukama nkwadde bulamu bwange njatula n'akamwa kange ndokose. Bw'ayingira mu kyaki ayagala asange nga buli gwasanga mu kyaki asangamu Yesu. Ebikolwa bya Yesu byayagala asange mu kyaki. Kirungi ffenna gye twandyetaaze naye ng'anyiri kyaki agambe kyaki y'amawanga gonna tetusobola fulumyamu mawanga gonna. Owulira? Tetugenda kusobola bafulumya bw'ate oli tumukutte n'akasimu ka gundi tumufulumye tumumanya bumanya nti eggwanga mwe yava lyababbi n'abeeramu mu kanisa naye nga tusa Mukama amulokole. Okitegedde? Bino mubimanye mwe abalokoka leero n'abasuubira okulokoka kubanga abalokoka ayagala ayingira ekkanisa nga munnange ali kaweweevu nze nasanze mu kanisa siridda mu kanisa nedda maama. Kyewasanze mu kanisa naffe abagirimu tukimanyi naye eggwanga oli bw'abazze nga tebannaba ddimunaazaamu naffe tetulina kyakkola kubanga boosi waffe Mukama waffe yabayita bajje nga bwe bali tetulina ngeri gye tubagoba.
togenda kwata kiboko olabe mu chachi oba munnaye oli asitudde akasimu k'omuntu mumugambe va mu kanisa genda nammwe ababagoba mukola kiri mubuulire ky'omubuulira naye omulimu omukulu alokola yaani ye Kristo ajja mwerokolerera gwe muleke wamulabira muleke mutagetize mumulekera awo wamulengerera awo ajja mulokola ate nannyini kanisa teyatugambako nti tubapime kyono waba mubbi ng'akyalimu obubbi tumugobe mu chachi ono waba akyali mulimba tumugobe mu chachi ono waba akyali mu bwamalaya tumugobe yagamba jangu nga bw'oli kakati bw'omala okujja nga bw'oli ng'oyingira mu lyato lirino tuli wano bigambo ojja kumbuuza obijjeewa kankuddiremu Mukama n'agamba Nuuwa nti yingira ggwe n'ennyumba yo yonna mu lyato kubanga nkulabye ng'oli mutuukirivu mu maaso gange mu mirembe gino mu buli nsolo ennongoofu twala 7 ensajja n'enkazi yaayo neera ne mu nsolo ezitali nnongoofu 2 ensajja n'enkazi yaayo kaakati omulimu gw'okulongoosa ffe twagulekeraani nannyini byonna liiso ddene nannyini buyinza haleluya olwokusatu ne mu bibuuka waggulu 7 ekisajja n'ekikazi ezzadde liryoke libe eddamu ku nsi yonna kubanga oluvannyuma lw'ennaku 7 nditonnyesa enkuba ku nsi ennaku 40 emisana n'ekiro nange ndisangula buli kintu ekiramu kye nakola okuva mu ttaka Mukama ffe yebaze jjukira ebintu byonna ebirina omubiri byonna Katonda yabikola kuva mu ttaka kati agamba buli kye yakola okuva mu ttaka agenda kizikiriza n'amataba owulira naye agambye Nuuwa kuba Nuuwa gwe yawadde directions olw'obutuukivu bwe tofaayo gwe bireke bibeere mu lyato tobifulumya kubanga ennyumba ya Katonda yakusabiramu mawanga gonna ekirala neŋŋamba nange nti mmwe abaalokoka mumukyawe ekkanisa bamugamba naye maama ekkanisa yantama nze sijja kulimba wakiri obeerako boti naye abantu bali mu kyaki naye babi munnenga obubi bwabwe Katonda yabayita nabwo kati Katonda ali ku mulimu gwa balongoosa muweeyo obudde abalongoose Katonda ajja balongoosa b'oyita ababi baleke babeere awo Mukama w'abalabira haleluya olwaleero ekkanisa eryato liveeko liri erya Nuuwa twogera ku lyato kati eririwo olwaleero yekkanisa ennyumba ya Katonda ebitali birongoofu ne leero bikirayingira mu lyato naye ggwe kikugasa ki okugamba nti ebitali birongoofu bifulume awo oba ovudde ku kigambo kya Katonda mubuulire nti kyokola si kirungi kibi kubanga eyo yenjiri omuntu mugamba amazima mugambe ekyo kyokola omulokole si kyalina okukola naye sirika tomugoba tomuleetera kuva mu kkanisa haleluya gamba eme amiina olunyiro olwokutaano Nuuwa byonna n'abikolanga Katonda bwe yamulagira naye owulira Nuuwa ali mu bikolanga Katonda bwe yamulagira bw'oba oyagala Katonda abeere mu bintu bye byokola bw'oba oyagala Katonda abeere mu pulaani zo paka zigguke fuba nnyo okulaba ng'owuliriza byakulagidde okole nga bw'akulagira haleluya olunyiriri olw'omukaaga naye Nuuwa yali nga yakamala emyaka 6 amataba ag'amazzi bwe gabeera ku nsi Nuuwa n'ayingira n'abaana be ne mukazi we n'abakazi b'abaana be awamu naye mu lyato olw'amazzi g'amataba mu nsolo ennongoofu ne mu nsolo ezitali nnongoofu ne mu bibuuka ne mu buli ekyewalula ku nsi 2
ne biyingira erinnuwa mu lyato ekisajja n'ekikazi nga Katonda bwe yalagira Nuuwa, nga Katonda bwe yalagira bw'oba obikola. Naye onoomanya otya Katonda ng'engeri gye yalagira ng'ate wakyawa Bayibuli, kubanga Katonda by'alagira byawandiikibwa muno. Katonda by'ayogera biri muno, biri mu Bayibuli. Yagala nnyo Bayibuli bw'oba onooyagala okumanya Katonda by'alagira, kubanga Nuuwa wuno yabikolanga Katonda bwe yamulagira. Naawe fuba nnyo buli kyokola okikolenga Katonda bwe yakulagira. Kkiriza Omwoyo Omutukuvu akubuulire, akugayidinge, akulembere mu byokola. Towuliriza nnyo bantu, kubanga oyagala osanyusa abantu. Ojja sanyusa abantu owunzikenga Katonda akuvuddemu. Ate Katonda bw'amala okuvaamu, bano abantu tebalina maanyi. Ojja kukolayo akamusanyusa, asanyuka akugayidinge, olugira abule agambe naye omanyi nange kati sikyabitegeera, kati mbadde nkulagirira naye sitegeera, kati tuzeeko ki? Naye Katonda ali waggulu ennyo, ye aba amanyi ekiddako, aba amanyi ekyokuzzaako, kubanga aba yakulagira ate ye alaba wala nnyo, kati abeera abimanyi ebiddako. Ensonga lwaki singa owuliriza eddoboozi lya Katonda kye ligamba n'okolanga Katonda bagamba, ensonga lwaki toyinza kubula, toyinza kulemererwa kuggusa nsonga eyo erimu Katonda. Ensonga bw'ebaamu Katonda toyinza kulema kugguka. Haleluya! Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ennaku 7 ziri, amazzi ag'amataba ne gaba ku nsi. Owulira okumanya nga ne Katonda naye mulungi ku mikwano gye, nga bwe yalagira Nuuwa n'akolanga bwe yakola. Ne Katonda bye yawulirako Nuuwa era bino birabise. Yamugamba ennaku 7 bwe ziyitawo amataba gagenda labika, era bwe kyali. So Katonda alina ebyama byakuteresezza ng'okolagana naye, naye ekikugaanya bituukiriza n'okubituukiriza. Katonda bw'amala okwogera naawe n'omuwuliriza bulungi, wano ng'ogenda okukola ate n'otandika okwebuuza ku bantu, ate ne weerabira Katonda kye yagamba, ate n'okola abantu kye bagambye. Kendeeza okwebuuza ku bantu naddala nga Katonda alina ky'aggambye okukola. Tobeebuuzaako kubanga bagenda kuwabya, kolanga Katonda bw'akulagidde. Bw'oba towulidde bulungi, ddamu omubuuze. Katonda ayogera enkya n'eggulo. Katonda teyeebase, Katonda ye teyeebaka. Asula atunula, asiiba atunula, alaba buli ddakiika. Mubuuze omugabe, Mukama wayogedde nange naye kano ate bwe kati saakategedde. Oba si kyekyo bw'otandika okukola Katonda by'aggambye n'otuuka w'otuuse n'owulira nga owulira olemereddwa, ddala omubuuze. Abaweereza ba Mukama abaweereza Katonda ne batiikirira ne baweereza Katonda tebeebuuze. Tetwalabangako nti ate Musa n'agenda n'abuuza awo omuntu. Ye bwe byamutabulanga ng'agenda abuuza Mukama. Bwe yatuuka ku nnyanja ng'ezibye bonna tebalaba kkubo wakulaga, yabuuza Mukama. Otherwise omulala ajja kukuŋŋaanya bano abantu anti bangi, ababuuze tukoze tutya, abantu bamugambe bye bamugamba. Naye ye yabuuzanga Katonda n'amugamba teeka omuggo waggulu. Kiki ky'olina mu mukono gwo? Teeka waggulu. Ennyanja neeyabukamu. Haleluya! Naawe weetaaga kumanya nti eyakutuma, eyakuwa direction yaani. Katonda agenda kukubuulira. Katonda yakwawula era akwagala, ate nga si ye yakwawula obwawuzi, wabula obutuukirivu bwo bwe bukwawudde ku balala okulaba nti Katonda akukozesa. Kuuma obutuukirivu, kuba ne Bayibuli egamba nti mu butuukirivu mwe tulina okunywezebwa, nti n'entiisa ey'emagombe teri kusemberera. Obwo obuzimuzimu obweyoyoyo bw'obwoyo bw'abafu tebuyinza kusemberera ng'oyimiridde mu butuukirivu. Yimirira mu butuukirivu, Katonda mwagenda okunywereza. Bayibuli etugamba nti yawanirira abaweereza be. Katonda agenda kuwanirira bw'obanga gw'oweereza. Naye bw'oba weebuuza ku bantu ne bakubuulira n'ojja okola nga weerimbise nti oweereza Katonda naye ng'oweereza bantu, kubanga abantu bino bye baagala. Abantu bagambye, abantu anti bagambye, abantu bagambye oweereza bantu. Abo balina gye bakutwala abatamanyi na kiddako, nga nabo mu bulamu bwabwe tebamanyi kiddako, bamanyi ekiddako ku ggwe. Bategeere ekidda ku ggwe.
kyozzaako baba mala oludde nga bategeera kyozzaako nga nabo bennyini tebamanyi kidda ku bulamu bwabwe. So nti Nuuwa n'akola nga Katonda bwe yamugamba, teyayisaamu, teyagattako, teyayawulako. Kakati mukwano gwange, bw'oba onooweereza Katonda, fuba nnyo okulaba ng'okolanga bw'akugamba. Toyawula, togatta, wabula tola kitole nga bw'akigambye, kitwale nga bwe kiri, ogende okole nga bw'agambye. Bw'aba agambye genda oyogere eri Falaawo, nze abaana ba Isirayiri abate, yimuka lumba Falaawo maaso, omugambe Falaawo, Mukama agambye abaana ba Isirayiri bate bagende basinze Katonda waabwe nga Musa bwe yayogeranga. Haleluya! Mukama abawe omukisa. Olubiri olw'11 mu mwaka ogw'olukaaga ogw'obulamu bwa Nuuwa, mu mwezi ogwokubiri, ku lunaku olw'17 olw'omwezi, ku lunaku olwo ne zizibuka ensulo zonna ez'omu nnyanja ennene, n'ebituli eby'omu ggulu ne bigguka. Enkuba n'etonnyera ku nsi ennaku 40, emisana n'ekiro. Mukama Katonda oba luno olunyiriri muluwulidde bulungi nti ebituli by'eggulu byazibuka, ensulo, ennyanja zonna ebituli ne bigguka, like amazzi nga gafubutuka mu buli kanyomero. Katonda omulungi otusaasire, tekiddanga. Enkuba n'etonnyera ku nsi ennaku 40, emisana n'ekiro. Ku lunaku olwo Nuuwa n'ayingira ne Seemu ne Kaamu ne Yafeesi, abaana ba Nuuwa, ne mukazi wa Nuuwa, n'abakazi 3 ab'abaana be, awamu nabo mu lyato. Abo na buli ensolo mu ngeri yaayo, n'ente zonna mu ngeri yaazo, na buli ekyewalula ku nsi mu ngeri yaakyo, na buli ekibuuka mu ngeri yaakyo, buli nnyonyi eya buli kiwawaatiro. Kama yeebazibwe bannange. Amazzi ne gabuutikira ensi, kubanga yali anoonya engeri y'okusiimuulawo. Ate singa si butuukirivu bwa Nuuwa, we wano wegambye nti naffe awo we twali tugenda okukoma, sandibadde wano, tewandibadde awo ng'ondaba. Kubanga ekigendererwa kye kyali kyakusiimuula buli kye yakola mu nfuufu. Buli ekirina omukka ogw'obulamu, kye yawa omukka ogw'obulamu, yali yeeteeseteese okkiggyawo ku nsi. Naye obutuukirivu bwa Nuuwa ne butulokola. Olwaleero Yesu yalokola. Olwaleero ddukira mu Yesu, mwe muli obulokozi. Nuuwa yalokola ab'omulembe gwe wano we tuli. Naye olwaleero ddukira mu Yesu bw'oba oyagala obulamu. Yingira eryato, ye Kkanisa. Genda oyingire ekkanisa osabe. Genda oyingire ekkanisa. Tofaayo ekkanisa erimu baakula batya, abali mu kyaki bakuyisa batya, ebyo tobifaako, kasa Yesu si bwakuyisa. Haleluya! Nti mu lyato buli kimu kyayingira kye baali balagidde okuyingira. Ebirongoofu n'ebitali birongoofu mu lyato byayingira. Kati mu kkanisa tuve ku lyato tudde ku kkanisa. Olwaleero mu kkanisa ebirongoofu n'ebitali birongoofu biyingira era biri mu kkanisa olwaleero. Ensonga lwaki bw'oyingira ekkanisa otandika ate gundi nankola bw'ati, ate n'omusumba omulamba n'akola bw'ati. Byebyo ebitali birongoofu ebiri mu kkanisa, wabula tubisabira.
nange mwendi mu kanisa yinza basituukiridde okitegeera kati twesabire tokyawa bukyayi bulokole tokyawa bukyayi mukama tokyawa yesu tabikolangako so basonyiwe busonyiyi yesu yatugamba tebamanyi kye bakola zera mu kanisa bw'okola ekikyamu mu kanisa sinyiga ngamba bugambye oyo tamanyi kyakola nga nyongera mpeereza katonda wange. Olunyi lw'15 ne biyingira eri Nuuwa mu lyato bibiri mu buli nnyama yonna erimu omukka ogw'obulamu. Ebyayingira ne biyingira ekisajja n'ekikazi mu buli nnyama nga Katonda bwe yamulagira, Mukama n'amuggalira munda. Haleluya, haleluya. Nti Mukama naye teweerabira nti ekyaleetera Nuuwa okuba nti aggalirwa mu lyato bwali butuukirivu. Kugambye omutuukirivu yenna alina obutuukirivu bulinga magineti esika Katonda n'emusembeza wooli. Buli lw'otambulira mu butuukirivu kireetera Katonda okusemberera. Aba afunye mukwano gwe. Nkugambye nti kuba obutuukirivu bafuba bufubi, ofuba bufubi ssebo. Naffe twandyagadde okubba kati kaŋŋambe eno Bayibuli sinjagala. Kandibadde sirina ssente ningisanga ewantu ningibba oba bwe bagitunda wennyini nga bano abakazi ababba mu zi supamaketi ningikuba ekikondoolo nengibba. Naye olw'okuba mmanyi ti mukwano gwange gwenjagala ennyo ebyo tabyagala nja kunoonya ssente paka nga nzifunye njigule mbeere naye mu makubo amatuufu ereme kunjawula ne Katonda wange, kuba buli we weekuumira mu kibi oleetawo enjawukana ne Katonda wo. Buli lwe weekuumira mu kibi oleeta enjawukana ne Katonda wo. Anti omwoyo oli omutukuvu buli waba nga tali naawe tosobola kukwatagana ne Katonda. Buli omwoyo omutukuvu lwakuvaako tosobola kwogera na Katonda. Kati ate ye omwoyo omutukuvu ye mulaba edduka talina budde. Kasa kugamba tobba nekikulumiriza mu ggwe n'ogikwata Bayibuli omwoyo n'agamba gizzeewo n'era n'olemerako n'ogibba. Awo nga ye agamba okay naakulaba ng'oteredde shwe katema. Kati osigalawo nga weekalagaza okutte Bayibuli bw'obuulira enjiri Mukama alokola era biki naye ng'obuuliza mubiri ng'omwoyo taliiwo. Anti ne Bayibuli yennyini gy'oli mu kubuuliriramu wabbanzibe. Kati buli w'ogisoma bw'oti ekugamba tobbanga. Kati awo ng'obuukawo awo oba obuukawo bubuusingo olunyiriri olw'olunyiriri teruli okitegeere. Ye bwe batyo bwe batandika abantu abakula we batyo nti ajja kukwata olunyiriri alubuukewo kubanga lwogera ku kibi kye tayagala ddubuulira tayagala ddusoma. Owulira kola obutuukirivu otuuke ku ddaala nga tolina lunyiriri lwa Bayibuli lw'obuuka bw'oba ogisoma, nga tolina lw'otya nga ennyiriri zonna bwe zijja oziyimiriramu n'oyimirira ne weesiba ekimyu n'ozoogera kubanga ozoogera kubanga zooli zirimu ggwe. Bayibuli esomesa kusonyiwa naye ensonga lwaki tosobola dikwata n'osomesa kusonyiwa kubanga ggwe kennyini tosonyiwa. Onooyigiriza otya abantu okusonyiwa? Oba si kyekyo ojja gikwata ogibuulire mu mubiri. Musonyiwe abawoonoona. Nga nawe owulira tekiva mu mwoyo. Ng'okiwulirira ddala eggulu liggaddewo oyogera bibyo kubanga by'oyogera tobikola. Oyigiriza kusonyiwa ate gwe asibukako obukyayi. Okitegedde? So tufube nnyo okulaba nga tutambulira mu butuukirivu kubanga obutuukirivu bwe butusembeza eri Katonda. Kati olunyiriri lw'17 amataba ne gabeera ku nsi ennaku 40 amazzi ne geeyongera ne gasitula eryato
neriwanikibwa waggulu w'ensi. Haleluya! Nti ebyo ebigenda ozikiriza abalala munnaye ate gwe bye bigenda okukuwanika bw'onooyimirira mu butuukirivu. Kaseera ke kamu nga Katonda akusitula tafuddeeyo biki ebiggwaawo, ajja kusitula ebiggwaawo bye bimanyi naye ng'akusitudde. Yimirira mu butuukirivu. Katonda anoonya batuukirivu. Owulira? Ye anoonya abo ab'okumusinza mu mwoyo ne mu mazima. Tewali asobola kusinza mu mwoyo ne mu mazima nga si mutuukirivu. N'oyimirira ku mazima n'osinza Katonda mu mwoyo, ng'omwoyo wa Katonda ali naawe musinza, ng'osinza n'omwoyo, ng'omwoyo Mutukuvu akwegasseeko musinze mu mwoyo ne mu mazima nga toli mutuukirivu. Nkugambye nti amataba gano nga gamaze okuwera, bino ebiri ku nsi bitandika ozzikirira, ge mataba ge gamu amazzi ng'ate ye Nuuwa gamuwanika waggulu ne byali nabyo. Kugambye nti bwe yimirira mu butuukirivu, nywerera mu butuukirivu, tofaayo by'otunula, kubanga kati singa Nuuwa yatunuulira amataba ati n'agamba mpedde naffe tuwedde eryato bagenda ddimira. Aha, teweeraliikirira biki bikutunuulidde kkumira. Nedda. Singa abali mu lyato baatunuulira amazzi ne bagamba tuwedde ne balaama. Tuwedde amazzi gatutwala anti bagalengedde mangi. Gwe woowanga watambula ne Mukama okuva wayatandika nga Katonda ali mu byokola, tofa biki ebiri wabweru ebigenda ozikiriza oba ebiringa ebizikiriza, tobitya. Biri mu kuzikiriza abo. Enjala terina wekwatirako nga Katonda yakula kola booti, tegeka booti, kola booti. Abo baba bakaaba simanyi obwavu nga ggwe ng'ewuwa emmere mwalidde. Katonda bw'aba akudayirekitinze nti kino kireke, gwe kireke, sirika busirisi. Binaaba bibattanga ggwe oli bwoti. Okitegedde? Oyinza oba oli mwana wa muwala, oli mwana wa buwala, muli mu hositeero, musoma mwenna. Hositeero gurupu yo, abaana abali mu luumu yo gwe musoma, bonna badigida, bakuba endongo, bacyakala, basula wabweru, sula mu Bayibuli, baleke. Bwe lwafulumye genda mu overnight saba. Luliba lubalya ku buliri nga endiri nga gwabatwalira obutunda. Wenyweze ku kigambo kya Katonda. Ebirala bireke bibeewo nti Nuuwa mu lyato singa naye yatunuulira amazzi n'atandika okugatya. Ne batya ne bayuguuma ne bakola batya. Ye olw'okuba yali yawulira eddoboozi lya Katonda ng'era n'eryato yalikolanga Katonda bwe yagamba, mwana tuteyatya mataba, yagaleka ne gajja. Kassa gaawera gati gaamuyola buyozi n'eryato lye egamuwanika. Batandika kuseeyeeya mu bbanga. Bw'onoowuliriza Katonda waliwo ebintu ebimu nga bigenda kujja ng'ebitiisa, ng'ebinene, ng'ebizikiriza, naye bigenda kuwanika buwanisi kubanga gw'olina w'amaanyi okusinga ali mu byo. Haleluya! Oluyiira lw'18 amazzi ne gafuga ne geeyongera nnyo ku nsi, eryato ne liseeyeeya kungulu ku mazzi. Amazzi ne gayinza nnyo ku nsi, ensozi zonna empanvu ne zisaanikirwa, ezaali wansi w'eggulu lyonna. Haleluya! Nti amazzi gayiika kubanga wali waggulu atulaze nti n'ennyanja ze yali yalagira. Jjukira twalaba eri mu lubereberye essuula ezisooka, esooka eyo esookera ddala nga Mukama yalagira amazzi agali mu nnyanja n'agalagira gakuŋŋaanire mu kifo kimu. Kakati mu busungu bwe akutte mazzi gennyini gali ate n'agalagira gakomewo gasaanyeewo. Kubanga atulaze nti mu nnyanja namwo mwavaamu ensulo, ebituli ne biva mu ggulu, ennyanja enkuba n'etonnya yonna ensi n'ejjula. Kati akulaga nti n'ensozi ezaali zeeyita ez'amaanyi nazo ne zibuulira mu mazzi. Gwe gundi gwe va mu kweyita olusozi olw'amaanyi, va mu kulowoozesa abantu nti ye gwe Katonda.
kubanga abamu bagamba naye olaba ne gundi tabirokoka, gundi yagamba ebyabalokole bya kisiru, gundi kwegamba kuggwe kwe balabira example evoola mukama gundi si mulokole naye alina ssente, gundi waati naye ali bulungi, gundi tabimanyi ebya Katonda naye ali bulungi. Gwe lusozi gwe, amazzi gasaanikira ensozi zonna ezeyita engulumivu eziri wansi w'eggulu ne zibulirayo. Gwe tolinda mazzi kusaanikira, wulira eddoboozi lya Katonda, okyuse ebikolwa byo, okulowooza kw'omutima gwo, okufumitiriza kw'ebirowoozo byo, weekyusa otegeere Katonda we yakukola. Wasoma weebale, sente ozirina weebale, amamotoka ovuza agasinga, naye oli lusozi ki? Agambye nti ensozi zonna ezaali wansi w'eggulu amazzi ne gazimira. Katonda asobola okukozesa essaawa egyo nayo nnene, sekendi egyo byolowooza nti binene mu bulamu bwo n'abimira. Asobola, tomulinda kukola ekyo. Bw'aba akuyita ng'owulirira ddala eddoboozi mu mwoyo gwo ligamba nti wandikyuse n'odda eri Katonda, wandisomye Bayibuli n'otegeera by'ayagala ne by'atayagala, n'otandika okukola ebyo by'ayagala. Otadde ku baana b'abantu emutima oluma gyabwe, kubanga olina ssente owasanga bw'oyagala, kubanga olina ssente okukola ddala Katonda by'akyawa. Tewali mu bulamu bwo kyolina kyolowooza mbuno gwe wayitawo dda ku Katonda. Kwegayiridde, kyuka odde eri Katonda, vaayo eyo ku opposite side. Ulya mu bantu mu magezi go amanene Katonda ge yakuwa ne ssente zo na buli kyolina, n'oyimirira mu bantu n'obaliisa enjiri nga yakukyawa Katonda. Can you imagine omusajja yakuwa obulamu n'omukka gw'oli mukussa? Igwe lusozi gwe osazeewo obeere mu maaso ga Mukama ng'olusozi, nga gwe enjiri yo gy'obuulira yakukyayisa Katonda. Buli lwolengera akantu ku WhatsApp akavumaganya Katonda, ako okasharinga n'okateekamu ndowooza okaboostinga, like okapromotinga. Buli lwolaba ekintu kyonna ekijja abantu Mukama owulira ng'ekyo okyolina oteekamu ssente zo. Lusozi gwe n'oli lumu, naye ensozi engulumivu wansi w'eggulu amazzi ne gazisaanikira ne zibula. Buli ekyali ku nsi Katonda n'akisiimula, ate nga naffe twali tujja kugenderamu, wadde tetwaliwo naye abatuzaala n'abatuzaala ne mwe twava baali bagendagenda. Ekyayamba butuukirivu bwa Nuuwa. Tubeera batya abatuukirivu? Nga buli kyokola ofuba nnyo okulaba nti Katonda afunamu ekitiibwa. Buli kyogenda okukola sooka olowooze nti Katonda akikyawa oba akyagala. Olunyiriri olwabiri, emikono 15 n'okugenda waggulu amazzi bwe gaayinza ensozi ne zisaanikirwa. Buli nnyama etambula ku nsi n'efa, ekibuuka n'ente n'ensolo, na buli ekyewalula ku nsi, na buli muntu yenna. Owulira nti amazzi gaabuuka ensozi empanvu ezaagulumira emikono 15. Gwe oddira olusozi olwagulumira lwokakasa nti lwagulumira. Kati amazzi gali bwe gaatuukako olwo olusozi, kaŋŋambe luno lwe lusozi, kati eno etoopu y'olusozi. Kati okuva wano okudda ate waggulu ne gambuka emikono 15 ng'ovudde wansi. Tebabazeewo okuva wansi otuuka waggulu wano ku lusozi, ku toopu yaalwo tebabazeewo, wabula babaze okuva wano ku toopu y'olusozi okwambuka waggulu emikono 15. N'agambye nti buli ekyewalula n'abantu n'ebiki, buli kimu ne kisaanawo ng'oggyeko omutuukirivu wa Mukama. Webale.
kubanga bwetugaa nti buli kimu ne kisaanawo omutuukirivu tumwerabidde. Jjukira omutuukirivu n'ababe bali mu lyato, bonna abaagondera Katonda bali mu lyato. Weebale nnyo Mukama obutavanga mu bantu abakwagala. Weebale nnyo Katonda waffe okwagala ng'abakwagala. Ekyawandiikibwa nkijjukidde nakyo kigamba njagala waaba njagala, n'abanyiikira okunnoonya balindaba. Weebazibwe Katonda bakatonda, weebale gwe nannyini ggulu n'ensi okwagala abakwagala. Teri anoonya Mukama n'aviiramu awo, taliyo. Nti Nuuwa yali mutuukirivu, teyamanya na ddi obutuukirivu bwe bugenda muyamba. Walaayi Nuuwa teyatuulako n'alowooza nga obutuukirivu abukola, teyalowooza nako nga yeewala obubbi, yeewala obwenzi, yeewala obulimba, yeewala obukyayi. Teyalowoozaako nti ebyo byali mu kukola lunaku lumu bigenda mutaasa. Niye laba byamutaasa Nuuwa wuuno akola ki? Asambira ki? Bagamba ki abantu muno? Sambidde waggulu nga jjanzi. Kati ne Nuuwa asambira waggulu nga jjanzi. Olunyiriri olwabirimu ebbiri byonna ebyalimu omukka ogw'omwoyo ogw'obulamu mu nnyindo zaabyo, mu byonna ebyali mu lukalu ne bifa. N'asangula buli kintu kiramu ekyali kungulu ku ttaka, omuntu n'ente n'ekyewalula n'ekibuuka waggulu ne bisangulibwa ku nsi. Nuuwa n'asigalawo yekka n'abo abaali awamu naye mu lyato. Amazzi ne gayinza ku nsi ennaku 150. Essuula ebadde ya 7. Osobola okukwata Bayibuli yo n'oddamu ne weetegereza, n'oddamu kuba nze bwe mba nkubuulira oba bwe mba nsoma ne mpulira ng'Omwoyo Omutukuvu alina kyanjigiriza, mba njagala tukigabane. Ensonga lwaki owulira nga bwe nsoma olunyiriri ne mpulira ng'eddoboozi limpeereza nga nange nkuweereza mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Agambye Nuuwa n'asigalawo yekka n'abo abaali awamu naye. Haleluya! Nuuwa yekka. Gamba munno nti butuukirivu bwokka okukuyita Nuuwa tekikutaasa. Olina okukolerako ebigenderako, olina okuba omutuukirivu. So njagala oŋambire munno ti obutuukirivu tebugasa Katonda yekka nga mbukoze, bugasa nange, bumponya mu kufa. Fuba nnyo kubanga eri mu Yobu yagamba Sitaani nti ovaawa. Bweka Sitaani ovaawa ne kamugamba ali kamanyira, ne kamugamba nva kuddiŋŋana mu nsi, simanyi ng'anoonya oba abaabulamu. Katonda n'amugamba nti olowoozezza ku muddu wange Yobu, omusajja atuukirira, ow'amazima, era walokola obubi. Kulira description eyo, kulira engeri gye yamudescribingamu. Olowoozezza ku muddu wange. Akantu ako nkaagala. Njagala lunaku lumu Mukama agambe Sitaani olowoozezza ku muddu wange Beti, omukazi yatuukira, eyeewala obubi, ayera amazima. Anange genda obikulewo mu Yobu. Bikula ekitabo kya Yobu ekitandikira wennyini osome ku Yobu. Yobu yalaba ennaku naye teyava ku Mukama. Yobu byonna byamutuukako naye teyava ku Mukama. Kasitaani ne kalyoka kamugamba, olowooza akusinziza bwerere, olowooza akwagalira bwerere, omuzimbyeko ebikomera, omuwadde buli kimu, era ekakwatibwa ennugu. Katonda ne kamugamba gwe bimugjeeko olabe oba bw'onoobimuggyako anaasigala akusinza oba anaasigala mutuukirivu. Katonda n'akagamba okay, katugezese. Genda, buli Yobu ky'alina kiri mu mikono gyo, naye ku Yobu kwennyini tomukwatako. Ne kalumba ne kalyoka kakuba Yobu. Ne kakuba Yobu okutuusa okuba nti kamuleka ttayo.
Yobu yasigala agamba byonna byava eri Mukama, era najja nava mu lubuto lwa mamange nga ndi mwereere, ndiddayo ndi mwereere. So erinnya lya Mukama lugulumizibwe. Ne kaswala tekaakomaawo ne kaddayo. Naye kaakati mumpe ye yennyini Yobu. Katonda era n'akagamba it is okay, genda olabe. Nga ye Katonda naye ayagala kakasa ddala Yobu byonna ebimutuukako ddala nga sitaani bwamuyimbidde, anasigala ayatula erinnya lya Mukama. Waliwo ebintu ebimu ebikutuukako nga Katonda ayagala kulaba oba sitaani ali ku lukwe kukulemesa kwatula linnya lya Katonda. Mukwano gwange yimirira osigale ng'oyatula erinnya Mukama. Sigala ng'erinnya lya Yesu g'emaanyi mu ggwe, sigala ng'erinnya lya Katonda g'emaanyi mu ggwe, sigala ng'Omwoyo Omutukuvu g'emaanyi mu ggwe, kasitaani kaswale. Yobu yalwala ne bamukwano be ne baba nga tebakyamujjukira nti yeye. Mukwano gwe n'atuuka omugamba nti gwe wazzangamu abantu amaanyi naye kati ate naawe ogeetaaga. So kiki kye njagala okugamba wano nti sitaani asobola okukukunya paka nga kyakwagaza kuyimirira ogambe nti Katonda taliiyo. Naye tuswadde abaana b'abantu kyembeera bwe zitutuukako tukyogera. Munnange olwo aba akumezze kuba ye Katonda kyayagala mu buli mbeera obe ng'osobola oyimirira n'ogamba oli Katonda wange. Ekyo kyokka, oli Katonda wange mu buli mbeera. Oba ndidde oba nywedde oli Katonda wange, oba nvuga oba sivuga oli Katonda wange, oba ndi mulamu oba siri mulamu oli Katonda wange, oba ndi mulwadde. Nze nagamba ne mpaka ne mukunziika banziikiranga mu linnya lya Katonda asigale nga ye Katonda wange. Tebakyusanga mbubetiseradda anti kati ofudde kati tokyesobola kati katuleete abasamize basamire tukuziike. Nedda, ali Katonda wange ng'amaze okumpa emyaka egyo gye yatugabira mu Bayibuli, myaka 12 gye nsaba Katonda wange mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu ate nga nzikiriza. Sitaani oba oyagala oba toyagala nnyina okuwangaala mpeereze Katonda wange. Guno omukka ogw'obulamu yagumpanga kirabo ngukozese muweereze. Oba oyagala oba toyagala gwe kufa nkugamba weeyongere wala. Si kuona asoma Bayibuli ate si kunze ate si ku baana baffe ate si ku baana be. Ye genda wala musenye enkalu mu nnyanja ey'omuliro eyo. Genda wala eyo mu kibira ye watali bantu. Haleluya. Tusabe ng'obulamu mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu. Bayibuli egamba nti teriiyo omwana wo tasobola kusaba kyennyanja n'omugirayo omusota n'ogumuwaagulye era omuwa kyennyanja. So twebaza Katonda waffe nti bwe tumusaba awulira. Obuwangaazi mu nnyumba yo bw'ali mu kusoma Bayibuli nange mbukusabira bw'awulira eddoboozi lino nkusabira obuwangaazi owangaale nnyo emyaka 12 Bayibuli gyetulaze nti Katonda gye yatuwa kati. N'abaana bo n'abazzukulu bo n'abakwetoolodde kubanga wuno Nuwa obutuukirivu bwe bututta abamwetoolodde bonna mu lyato. Nuwa obutuukirivu bwe n'abamwetoolodde bonna bubagasizza. Babo bali mu lyato abalala bafa naye abeetoolodde Nuwa tebafa. So nkusabira nga nange bwe neesabira nti n'abatwetoolodde baleme kuloza ku kufa nabo bawangaale mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tubadde mu ssuula ya 7 ekitabo kya Lubereberye tugisomye essuula ne tugimalako. Nziramu obajjukiza nti tetukola bukozi vidiyo mpanvu naye tusoma essuula ne tugimalako. Kati weekomye naffe bwe tukoma. Omwoyo Omutukuvu bw'atyo bwe yatutuma oba bw'atyo bw'ali mu tutuluŋŋamya. Tetugenda kukola bantu kye baagala ate tuve Katonda kyatugamba okukola ki? Okukola. Katonda atusindika wano tusome Bayibuli. Tugitambula mpola tewali kigoba kubanga obulamu tukyabulina weetuli Mukama agenda tuwangaaza. Wabula kye tuba tukola nti gye tumala okusoma gye tuba tuvudde tutambule nga bwetugambye. Ate era tekikugaana kubikkula walala nti Yesu bw'aba yasonyiwa bonna abaamukola obubi sonyiwa buli akola obubi. Ndi wano okugamba tusonyiwe abatukola obubi. Tusome ekigambo kya Katonda tukole ebyo by'ayagala tukole. Tukyawe by'atayagala.
Mukama abankuumire tusisinkane mu ssuula ey'omunaana.